Yakatuuka okutegatako yakatuuka tuli kukuwa wano abantu basanyufu balinze Mr. President goyena eyakatwegatako embeera bweti bweri gwe munange eyakatwegatako embeera bweti bweri wano ku kkubo embeera bweti bweri so sibalako wano ku kkubo embeera nga bweri Mr. President anytime embeera bweti bwekyali gwe munange eyakatwegatako ku bijuliro embeera bweti bweri gwe munange eyakatwegatako embeera bweti bweri muganda waffe atuuse asheyalinge Mr. President live atuuse asheyalinge live Mr. President embeera bweti bwetambula gwe munange eyakatwegatako atuuse asheyalinge olunaku olwo tulabba tubaweereza tugenda bba tubaweereza olunaku lwonna tugenda bba tubaweereza Mr. President live nominations kino kyebayita embeera bweti bwetambula gwe munange atuwuliriza embeera bweti bwetambula gwe munange atuwuliriza kamale wano okwambala akajaketi ka place kamale okwambala akajaketi ka place watyakola moko ama place akajaketi ka place watyakola nyambale place embeera bweti bwetambula gwe munange yakatwegatako sose mbalage ku kkubo yakatwegatako embeera bweti bwetambula ku kkubo gwe munange bo abantu bakedde dda batuuseewo dda nnyo abantu batuuse dda nnyo Mr. President anytime from now Mr. President agenda kuba nga anominatingibwa official man from the ghetto agenda kuba anominatingibwa from ghetto to state house entebe mu ntebe gwe munange atuwuliriza embeera bweti bwekyali entebe mu ntebe yamani banaye vibe so high vibe ziri high nyo wano vibe ziri high nyo wano gwe munange atuwuliriza atuse ashalinga tugenda bba tubawa eggulire tugenda bba tubawa eggulire ku ggulire tugenda bba tubakubagulire ku ggulire tugenda kuba tubawagulire kugulire embeera bweti bwetambula gwe munange atuse ashalinge abantu bo balinze dda abantu balinze dda nnyo gwe munange atuwuliriza alive abantu bo balinze dda okulaba nga Kyagulanyi Sentamu Robert anominatingibwa embeera bweti bwekyali gwe munange tuli ku kkubo era nga tetusobodde kubanga tubira erimu nga tuli ku kkubo wano wewali ogwaffe gwe munange atuwuliriza embeera bweti bwetambula tuze tubalage ekigenda mu maaso wano ku kkubo gwe munange atuwuliriza embeera bweti bweri ku kkubo abantu bagezaako obbagoba ku kkubo ewa nene maso yose pakasito mweriyo ndako pakasemeno jirabe eriwo eri maso lokala sabula kale embeera bweti bwetambula bannange Mr. President obudde bwonna bwekulaba okudduka Mr. President obudde bwonna agenda kuba ajja obudde bwonna Mr. President obudde bwonna agenda kuba ajja gwe munange atuwuliriza ja Bobi kyaliwa? Bobi kaji. Jamwenga. Kwata.
Unapamba? Mwe bagaga. Baganda bange,